Kawalata wofiira wano. Olesa abaana bameka. Anti nze ndi musajja Muganda. Musajja. Ndozola. Kawalata tuli mu kamera ojja kugwa. Olayi wayogedde ku Buganda obadde owedde. Ova kunzijukiza ne president yabadde ekalangala. Mwai Museveni yabadde ekalangala n'agamba Abaganda tulina bwe tukyogera genda ku muzindaalo okole ki obaga ku kanuke olanye oli Muganda waawe. Nze ni musajja Muganda, Muganda tebambalira nzalo. Musajja Muganda tebambalira nzalo. Kawalata weekoze ebintu mu nsi muno ojjukira nti Kawalata yeewemulako n'owa booda. Teyalize. Nze teyalize. Yali Muganda wange. Nazudaba ekibonyabonya Uganda kiri ekintu. Ekibonyabonya ensi. Abalimba. Naye obulimba bukomawa. Omuntu agenda kati obuzibu obuliwo nti abantu basitula emboozi z'obulimba ne bazitwalira Museveni. Nti ebiruma abana Uganda. Biki ebiruma Uganda? Nze nabizuddi. Toyina. Ebiruma abana Uganda ekisooka kambigamba. Byabulamu. Ebyenjigiriza. Kya bulimba. Enguudo. Kya bulimba. Ki ekiruma abana Uganda? Kati ebiruma abana Uganda. Ekiruma buli muna Uganda yenna ekimuluma wabweru munda mu buliri ngoye mu ngendo mu motoka mu mafuta ekibaluma kije ekintu eki nze nakizudde era Museveni kuwa amagezi ekibaluma ati ngenda kunnyonnyola Museveni kuwa amagezi aba bakuleetera ebintu ebiruma abana Uganda baleke kulimba ekiruma abana Uganda njagala nkikubuulire wano ku mpewo okitegeeri ate mukateme mukamuwe twena namba ya Museveni ate kwa mwesimu ngo twena namba ye Gojina Waisimba kuwa president nga Gojina ile yani katize bulu ya Museveni nga wewa Museveni wamaze ninza lwali ya nswere enchawo akisawo okupakinga ennyonyi olukwambuko waawe nswere enche Amerika kunafu ya president parking ennyonyi sebo ya president yagenda mpaka ewaka yanti nze kugambye wenyine uwe ennyonyi agipakinga nga wano lwaki oli mwavu ng'oliranye president ate gwe bagambye buli abeera ku nnyanja ali ebyennyanja Museveni nyanja Anti katomboza lwaki ndi mwavu sebo oliranye president olina eyimbawe tosobola kuba mwavu lwaki igwe fojja wama wolirana president oli kakuta Museveni osobola okuba omwavu n'eyimbawe yes ate nange nenkubuuza abaludde ku nnyanja yawula ennyanja ne president anti kati nange nkubuulira nti ennyanja eba yakuwugiramu eba yakugjamu ebyennyanja president kyennyanja anti kati ombuuziza lwaki oli mwavu yes nange nenkubuuza bwe aliranye ennyanja alya byennyanja kati mugambe ebiruma Uganda Museveni kankubuulire nyowe ndi mwizukuru wawe kyogambye oli Muganda yogera mu Luganda lindako eno shosi y'abanyankole ndi kizukuluzo kyawe okuliga nswere nche okyamirawo olusheri okupakinga ennyonyi olukwambuko waawe limpamanya wawula omukatawuli kanswere nche wayambukira haruguru akigudo kyente aharugurawo kati ndete biruma abana Uganda era Museveni bwoba ondabye nze nga kizukuluzo kyo ontumyeko nzije tubiwayemu naawe yagala kaddi ya president nti oli muzukulu we siri muzukulu we siri muzukulu wa president ndi kizukulu kye kati muzukulu we yazaala twakana kati nazo wana ku lutalo lwa president nga oluki olutalo olaba natata wange teyalula tata wange yinti yalula kale ebiruma Uganda kati tudde ku mulamu ebiruma Uganda nazudde ekintu kimwe ekiruma bana Uganda mu Uganda yona ekintu ekijiruma Museveni baleke kulimba ebiruma abana Uganda nabizudde sala amagezi gonna batambule nyumba ku nyumba n'eddagala bafuuyire ebiku ebiruma abana Uganda ngenda kuva mu shonji kulekere jiveemu nze nkubuulire buli omu alina ebiku tambule nyumba ku nyumba muno mu Uganda buli omu alina ebiku yes ebiruma abana Uganda bwoba bye bikuluma nze nedda nze si yanti nange ni muna Uganda biki ebiruma abasibe ebiki era biku abasibe ensekere nedda baba era biku kyengugamba ekiruma abana Uganda ebintu ebiko biri serious gati ebiruma abana Uganda biku yanti wuliriza lwaki nkugambye olaba ba MP okugolola engoye ne batambula n'engoye engolole okitegeera n'olowooza nti baagala okunyuma tibaagala kunyuma just bagolola okutta ebiku
nze nkola research nze nakoze research mu Uganda tuli mu kutambulira mu DNA abaana ba Kafeero bakebera 21 bakomye bameka bana lwaki President Museveni tatwala abaana ku DNA anti kati obuzibu obuliwo olaba naye Paulo Kafeero yagenda okufa nga akimanya abaana balina batono kubanji bamuwa kati gwebera ku nyumba za Paulo Kafeero yayimba nguba kuteze ekibobbo neka kumalayo Shigira yere yali akimanya okimanyi President Museveni watwala abaana ku DNA FNA tutwaliramu anti nawe uli mutabaniwe naye ate gwe mutani wa bali muzukuru wenga afandi tuli baana ba Museveni yanti era mutuli baana ba Museveni FNA atwala ku DNA ne mulimo seba abakunguka mulimo batono ne katwabe aba obote bajajja bafu anti ba obote biyo ba Museveni mwana obote yaja kwa amini Museveni yaja kwa ya wambani obote kati yali mwana we FNA tuli baana ba Museveni kati Museveni bwe yada kufuzi n'azaala yes to wakana era nze nebaza Katonda okuba ntakumye Museveni okyali mulamu okimanye essaawa zino mu Uganda Museveni amaana avaawo omanyi kibaawo kibaawo ensete egwamu akatabanguko kubanga buli omu ayagala kufuga twafuna dde omujjanjabi w'ensi eno ani nze nja kuva museno mfulumi muvaamu kati Uganda ngenda gikwatamu malenji kwase mukwano gwange Muwoozi nze president we 10 generali Muwoozi wa 11 Muwoozi nonyako ositege ono omumanyi wasola nonyako anadda kubanga nze we 10 Uganda bwe mala bwenti generali Muwoozi mukwase agende ku 11 ngakola ki CDF nkunyonyola amazima nkunyonyola walaba Museveni Uganda tesobola kuyimirwawo nefuga omuntu omulala ndwati gwogende ku bufuzi bwa Uganda neno okubeera no president lwakuba kale ebizibu bingi byosinkana abantu abakukaabira nenyinza okunkumula emirambo nedda ate nekyakankubuulire buli omu okubeera president teri omuntu atali president nange ndi president tekimanyi ndi president tugenda londa akaba chairman okalabawa anti ba chairman bangi mu Uganda kati simanyi oba nze ndaba wewaffe owewamwe tatidde talina kyatidde kubanga owewaffe pressure zamukubye ate namwesimbyeko owewamwe ewaffe kyalo kirina abatuuze 100 abakaagala okujjayo empapula bali 130 ekitegeeza n'abayonga nabo bajja empapula bonna kyasigenda kujjayo ofuna akalulu oba wangu naye abachairman batidde Kawalaata Kawalaata bachairman mu Uganda muno mwalimu omusajja bayizawe yali ansanyusa oyo omusajja yadde yafa naye yali anyumira tamale mirundi kyobala yatuuka ekisaani n'akuwona bwati ku mitwe kati gwe byowebaka n'oloota ate byoleeta ku mpewo nti bagenda londa bachairman tumulonda nga mugwa 728 anti nenkubuuza ewamwe ani yeesimbye kuba president anti abantu bangi Uganda bachairman abaliko si waffe wokka wabula mu Uganda basinga bakubiddwa police nga bafaaki buli omu ate takisuubira nti kana alondebwa era buli mu chairman ali mu kusabira byabakama affe byabakama ne bwava tugenda kalonda naye kati ate nze olaba ebyobululu ebyobululu nze noonya akalulu aka kamu noonya president ate omulala noonya MP ate ba MP mbagaza ki anya akola ati MP member of parliament anti katana nange sekifo kirina makulu ki nze bwe mala kulonda wali Museveni wange owewaffe nga nvonga neyo Kawalaata okubeera n'omukazi ayomba ojjukira ebigambo ebyo n'okubeera n'ettaka eririmu enkaayana otwala ki byonna mbireka bakuwaako kimu anti kakati wakiri ntwala omukazi ayomba lwaki otwala omukazi omanyi amakazi ayomba twala mukazi ayomba lwaki omukazi ayomba omuzaalamu abaana n'omukadya nafa nakuviira ettaka
ettaka ne muzukuru alisanga enkayana zaalyo anti kyekitasa ettaka lissa n'omukazi assa anti kakati kyenkugambye ti omukazi atuuka ekiseera n'afa n'akuviira okiwulira ennyombo nezikendeerako naye ettaka muzukuru wa muzukuru alisanga nga bakyalikayanira naye kyekisinza okuyombya abakazi ekisinza okuyombya abakazi oba abasajja butateekawo mateeka naani alina obuvunaanyizibwa obutuufu ewaka musajja mukazi alina obuvunaanyizibwa obutuufu ewaka mukazi atwala eti naawe bakuloga mbadde manyi kawalaata nti okyali mwaka omukazi yakuloga anti wuliriza njagala tugende mpolampola ogamba oti nti omukazi yalina obuvunaanyizibwa ku nnyumba anti leke tugende mpolampola nkulage lwaki omukazi alina obuvunaanyizibwa wuliriza ate nze tewaliko omuntu asobola kundoga ate nga ndandugaki omukazi awamba atya ewuwo anti wuliriza kankulage nti yawamba wuliriza nti yakawe bayibuli egamba bwe yamala okutonda omusajja n'akwata omusajja mu lugezigezi lwe n'amwebasa otulo n'amugyamu olubiriizi wuliriza n'amutondera omubeezi bwe yamala okumutondera omubeezi okitegeera ye mukazi naye tewaliko kyawandiikibwa wamagwe mbuuza buli yali asomyeko bayibuli yena agisome ogyetoolole ompe ekyawandiikibwa katonda bwe yamala okwebasa omusajja n'amugyamu olubiriizi n'amukoleramu omukazi mpe ekyawandiikibwa ekiraga nti katonda yaddamu n'azuukusa oyo omusajja n'azuukuka yafa ekyo anti obuvunaanyizibwa bwawatu wa mukazi nedda yes omusajja ono katonda gwe yeebasa yamala n'afa Adamu anti ye Adamu gwe bayeebasa Kayiri ne Abelo baavaawo bava mu Adamu Kayiri yasanjagana ye muganda we kurwate kurw'ebintu ebyenfuna okimanyi bayibuli mulimu essuula ez'obulimba tezirimu zonna ntuufu ate mu bayibuli mulimu ekintu kye baasirikira kyali ki totidde ate ntidde ki kyogere bayibuli mulimu ekintu kye baasirikira ne bakikola bwe bati ate gwe bwonza ku bya Katonda onja kukuba kubanga saagala muntu kwogera Katonda wange Katonda we yange ye Katonda eyantonda nateka ate olide twogera Katonda batwogera ku bayibuli katusoma anti byonna ebiru mu bayibuli byonna byogera okwogera ku byonna bigambo bya Katonda ewaffe wano mu Buganda oba mu Uganda tuyina abasezi ewamu waliyo abasezi bangi nnyo era akayi kitundu kye oliwo era akayi era akayi nasebukane tugende ne wambu 7 oli bulijjo oliwo akayi mugambye bulijjo siri wala akayi ni wambu 7 bayibuli Luka 10 wambu 7 nswere ncherwana tebeera nswere nene lyeri bayibuli Luka 10:15 wagamba Yesu yafa yafa kituufu yabambibwa ku musalaba kyekyamusa tugendewo mpola ekyamusa byali bibi byange naawe ekyamusa kwalugamba yafiirira nze naawe yafiiririra ebibi byaffe lwaki amakomera weegali amaki amakomera gampisa anti Yesu bwe yafa osegeera n'ateekawo tubeere batuukirivu osegeera bwe twamala okubeera batuukirivu osegeera nti Yesu Katonda yatonda Adamu ne Eva bwe bamala okulya ekibala Eva yennyini n'asendasenda Adamu n'alya ekibala naye lwakuba nti bakiputaputapu bubi ekibala gwali muyembe bwe yamala okukirya okusobola osiiba enjala anti awenzija kati Yesu Katonda bwe yajja n'ayita n'agamba Adamu Yesu Katonda yatayitangako Adamu emirundi 2-3 Katonda yamuyita mu lulimi ki yamuyitanga mulundi ogwo mu lulimi ki Olunyankole ne Katonda yali ayogera lulimi Lunyankole abambaga Katonda yali ayogera Luwalabu balimba Katonda tabeerangako muwalabu era kyobola mwankole wuliriza kyobola mwankole yonna mwe musebuka omuntu omulangira omutuufu amulangira ati ndikikugamba nga tuvudde ku mpewo mwankole yonna tubadde wali Yesu yafa basi kati
tukiriziganya nti yafa uliriza nti nzija nkuleetera Yesu lwaki yafa n'ogamba yafiirira ebibiri abasi kati kyendeka lwaki amakomera lwaki bakwata abaziba emisango lwaki basiba okero lwaki basiba Besigye lwaki basiba Lukwago nga Yesu yatufiirira awo wenzija Katonda ayita Adamu amuyita omulundi gumu Adamu oganda amuyita mu Lunyankole yamuyita mu Lunyankole Adamu gumu Adamu mu Lunyankole muyita Adamu abera Adamu wado maji muyita person kati Peter tono muyita mute mu Lunyankole ile yegwe ate mugaya ile yeyo mugaya Faizo ne mu Lunyankole mukita mugaya kati naita Adamu naita Adamu emirundi eji esatu era kyobona baliko omwana baliko kitaffe omwana n'omwoyo mutukuvu kati ogwandi badde ogwokuna Adamu nayanukula namugamba mukama wange namugamba oli ludawa nagamba nekwese nagamba lwaki wekwese nagamba nti ndi bwerere bwana kugambye oli bwerere bwe yaja Adamu yali yekwese ngali bwerere ngamaze okulya ekibala nga ategedde aswadde kati Adamu mukujja Yesu Katonda namugamba vaayo Yesu Katonda nayagala akwate Adamu amuzikirize olw'obusungu kusigira naye Katonda olwokuba nti yali alina ekisa kingi gye tuli teyakkanya okutaani Adamu Adamu bwe yamusembeza mpola Katonda n'akwatibwa obusungu n'akwata omwoyo ogw'Adamu omwoyo ogugwe n'atoolako okigira n'atondako Yesu n'amuteeka mu lubuto azaalibwe n'omubiri Yesu kamala okuzaalibwa n'abonyaabonyezebwa n'afiira eri Adamu byakola singa Adamu takuliriza anti oli mukuntwala sipiiri Adamu yazaala Yesu Mariyamu kati lwaki ogambye nti Adamu ne bamuggyako omubiri gwe ngambye Yesu Katonda n'atoola ku mwoyo gwe ogw'Adamu ogugwe Katonda nga ye Katonda n'aggyako ogugwe n'atoolako n'aguteeka mu lubuto lwa gundi ono Mariyamu ndagire ng'ayagala kyeyali afa kyali ekintu eki Yesu azaalibwe mu mubiri ake wansi n'abantu okiwulira Yesu yafiirira ebibi byaffe kati kamala okufiirira ebibi byaffe ffe omugugu gwe twandibadde nga twekuddeko ate ne tuddamu ne tukola ki netugwetika naye yali yabimala kati obalaba kati nzija wali ekomera kati ekomera bwe bakuteeka mu komera bati bakutadde mu giyena bati bakutadde mu ntanakuta bakukweka awantu awayigiriza empisa ekomera ntaana naye gababa kati kankulage ekintu kino bw'okeera ku makya ng'ogenda kuzuuka ku makya omukazi n'akusooka okuzuuka n'afuluma n'ateekako bw'ati ekinyoli wabweru gwe noweekogonera saawa z'ozuukira mu n'odda engulu ogenda okufuluma n'osikwata ku lugi nga luggale muga Katonda mugulu oba oli mukomera kati tugende mpola kati tudda wano Yesu yafa n'aziikibwa naye waziikibwa mubiri lwaki ambagamba yazuukira yali yazuukira naye Yesu mu kufa kwe Sitaani yali era nebaza bannange nebaza nnyo Sitaani nze Sitaani omanyi kye yankolera Sitaani omanyi kati nze ndi mulokole kati nze Sitaani kye yankolera okunnyamba Katonda antegeera okimanyi anti ye Sitaani yali eyimba n'eyimba lyena eddoboozi ly'okuyimba nga bw'osobola okuba nga olina omwana ng'ajja ng'akusanyusa okitegeera kati Sitaani yali asanyusa nnyo Katonda kati mu kusanyusa Katonda Katonda n'aloba n'okulobera kuki kati laba Sitaani bw'ajja n'akola ensobi n'aleeta amaana n'ayagala naye okufuga kati nga bw'osobola okuva wano n'osanga mutabani Sitaani muganda waani si muganda kuleka malayika Sitaani malayika yali malayika wa Katonda yali malayika wa Katonda Sitaani ayinza okuba nga yalingawo yali wamputtu yayosoma mu kitabo ubuliriza si malayika yali malayika wacha wewe buyitira omulokole wano ate nze ndiki Sitaani teyali malayika yali Sitaani yali mukwano gwa Mukama Katonda atya byemu ku bitonde byasooka okutonda n'akigamba beera wano naye nga kirina emputtu tekyali na mputtu kyobola abagamba amalala era kati kankubuuze amalala gano gamanyi gasiruwaza kyobola ba Museveni tasobola kukola birthday Museveni talina sente zikola birthday agikola basi
naye ekyo mugano kikolo kimanyi asobola kukola birthday n'asanyuka abalabe ne bayita ne bamutira mu birthday kyekyo muganda Museveni okukola birthday kati ekyo kankikulabule nti wookoma okusanyuka nnyo n'amalala we gazigira kasitani bwe yalaba Katonda ebyakola bisanyusa Katonda n'akyamuka nnyo n'aleeta amalala naye kati atayaya bwati ng'empewo ali mu nsi atayaya Standard yange empewo. Ali empewo. Katika walata. Olaba omuti ogwo. Oba nti gwenye. Chechi gusindika. Ekigusindika. Ndo gundi princess ya Katonda. Gusinzi guli mukusinza Katonda. Jango tujje. Na yeze ninache nebuuza empewo kiki. Empewo. Ye ne empewo zunga. Okimanye ekintu ekisindika omuti ne gugenda. Ante omuti kubeera kusinza. Omuti kubeera kusinza. Era kankwesha okola. Kubeera ku board jacket n'efumu kan ebe sinza Katonda. Yes. Ebintu ebimu byategeera Katonda era kyoberaba embuzi bw'eri ebikuta terekako byanca. Ye yasiganyo Katonda waayo n'egamba Katonda alese ebikuta ja kuleeta ne byaddi. Kati bw'ofa oyagala beera ki batuga nti bw'ofa ofuukamu ekintu. Oyagala beera ki? Natumaliriza. Bwe nfa nandibadde nga njagala kubeera mbaata nedda tebakulimba embaata ebeera mbaata omuntu abeera nedda sebo kati nno bw'ofa ekintu ky'otobadde toyagala kyofubutuka bane singa abantu ffenna twali tulinga mbaata nga tulya mu mwala teweegomba ate n'olumu olubaataba nawotujako Fezo promotions ye channel kwekumira okubeera nga nkutuusako ebyaka bye by'omulembe okalabirawa oli ludawa Abu Dhabi, Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Jordan, Turkey, USA banangi ne South Africa nayo gye muli mwe bali kubeera nga mulabira ku channel yaffe n'enganzi musubscribing gwatanaba kukikola nawe yakimalidda gamba ko ne munona yakikole akagamba ako nze nabagamba nja basomesa mpaka ku last akagamba kukabera kamyufu mboba tona subscribinga ebo maloka ko nako kafuka ka black ne kabera subscribed kumabali ga kagamba ako waliwo akade ako nfwega ide kanyigeeko oselectinge all oloja kuba ofuna notifications yagala oberenga bwe tekayo gwasoko kikanya akantu kali awo kalinga kagalo mubimanyi bannaye musiba ku social medias Facebook bikimumanyi ngeje balayikinga mu ekintu kona ku kigali ekyo likinga sharinga commentinga otugambe nze gundi ndabira jindi bane muntu mirangako